kubeera ntokyekomidde ku mukuto gw'esiko gwa 93 Katolizemu FM radio. Tukulisaayo nate mu programu zaffe ez'enjawulo okuba twatandikidde ku makya paka essaawa eno. Tukyakuweereza era tukwebaza. Tutakwebaza tuba tukulyaza amanyiza nnyo. Gwali ku Kibula Zemic Media tukwaniriza era tukwagaza birungi byerere. Gwatanga ku subscribing agenda yobere to subscribing ogoberere emisomo gyaffe. Bibuuzo byonna by'abakyala bisatu woba otandikira naye Mzee Abdurrahman Wandera wali ebusajja bwankuba kutumidde yabadde n'ekibuuzo kyeyambuuziza nemugamba nti waliwo abakyala bye bambuuziza naamala okuwa dokita ebyo nja mubuuza ensonga ya shiriki nti swala ze wabanga yalina omuntu yali mushiriku kimala bbanga ki eswala ze ne ziryoka zikkirizibwa ng'asaala. Yoyo Mzee Abdurrahman naye namugambye nti naamala kubuuza eby'abakyala ndyoke mbuuze ekikyo. Tusanze okulaba mukuwulizaako dokita. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza omutonzi nannyini byonna nannyini buyinza bwonna nannyini busobozi. Tumwebaza olw'ebyo byatukoledde okuva lwe twatandika wiiki eno okutuusa essaawa eno. Tumwebaza ebyengera bye byonna ng'ekyobusiraamu n'obulamu tebibuzeemu. Nga sinnaba kubeera nga nkwata ku kibuuzo kyonna, nzikiriza nkozesa omukisa guno okubeera nga nsaasira baganda baffe bannyinaffe abaviiriddwako abaagalwa baabwe. Nga mwe muli mukwano gwaffe mukozi munnaffe wano ku ayo Madam Safina Masibo yafiiriddwa maama we. Tumukubagiza nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah abagumye era abeerenga n'omufu amusaasira. Nabo babeerenga abayisa mu mbeera eno gye balimu mu mbeera ya mirembe. Abamu tetusobodde kubeera nga tubeerayo mu kuziika olw'ensonga emu oba endala, naye twegattira wamu era twegasse edda nabo okubeera nga tusaba omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala asaasira omufu. Manye ekikulu omuntu bw'aba nga afudde, ekikulu ennyo kumusabira. Ne bw'obeera nti ogenze wali mu kuziika ssaawa y'okumusaalira ate n'ogamba nti nze sirina wuzu nodda ebbali, onaasigadde ebweru nga tatuuse awo wennyini naye ng'abadde mu kusabira omufu aba akusinga.
ekitwala kuziika tugendayo lwakubanga ibaada. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagitukubiriza era n'agitwagaza nnyo nnyo okubeera nti tuziikirako bannaffe. Nze era ndowooza nti buli lwe tugenda okuziikirako bannaffe ate mwana wattu ffe tufunamu bali bo oba omufu aba afudde naye ffe tufunamu ennyo. Ye alhamdulillah nti tuyimirira emabega wa janaza ye ne tumusabira edduwa ezo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba azaanukudde mashallah n'abeera nga amusaasira. Naye naffe abasadde tufuna kinene nnyo kuba Rasul sallallahu alaihi wasallam atugamba nti okusaalira kwokka ofuna qirat. Bw'olinda ne bamala omuziika n'ofuna qiraatu endala. Qiraatu kigambo kya Luwarabu era bwe yali akinnyonnyola n'aga nti mwana wattu kyenkanankananga olusozi lw'e Uhudi. Kati musajja wattu Amiri atagendangako Madiina alabaani alabe Uhudi bwafaanana. Oyo gwe tugamba nti tunuulira Masaaba bw'oba osobola omulaba oba wanaale. Kati bwe nkujja bw'oŋŋamba nti ate ne Masaaba talabika bw'atyo nga nti atunuulira wanaale nga tagwayo nenda bakubulabi wano singa bakuwaako ku mpeera nga zenkanankana wanaale lusozi mashallah oba ofunye kiki kinene nnyo. Naye kati ofunye emirundi egi wanaale taimuzi tu just kusaalira na kulinda kuziika. Ebyo bye tufiirwa nga tetugenzeeyo. Naye yonna yonna gye tubeera alhamdulillah tuba tukkirizibwa okubeera nti tusabira omufu oyo. Nolwekyo tusaasira nnyo mukwano gwaffe Safiina era tusaba Allah ye n'abafamire bonna abagumye. Amin. Ne tubeera nti tusaasira mikwano gyaffe egirina abalwadde abali ku ndiri. Abo nabo tubagumya bugumya nti Allah okubeera nti abantu abo abalwazizza tekitegeeza nti naakoze eki nti abakyaye bukyayi wabula abaagala. Kituufu nti abakola ki abaagala naye abagezesezza bugezesa. Abagezesezza bugezesa imaani zaabwe alabe bwe zikola ki bwe zifaanagana. Zinaanyeenya oba zinaasigalayo nga ddala ŋŋumu mu bulwadde obwo. Kati okulwala ate era nakyo mu Busiraamu ebeera neema kyengera esebo Dr. Ndwale ngambe mbukyengera oli mulwadde naye ate Allah aba akuwaddewo obuwi chance kubeera nga akutukuza okukujja mu mazambi g'obadde okoze bwe ndwala kasita olwala n'osigala ng'otegedde nti Allah yakulwazizza n'otabeerako kubeera nti odde eri n'eri oyogera bino na biri. Allah akuwaamu mpeera ezikuggyako amazambi g'obadde nago ne gatandika okukunkumuka obukunkumusi. Lwakyo bw'obanga olwadde osigala ng'oli mugumu yenna mpuliriza osigala oli mugumu ti Allah yakoze eki yaleese ebyo. Eyo nga nvuddeyo ngende butereevu ku bibuuzo by'obuuzizza. Unfortunately
ng'oyagadde ebyabakyala bye biba bikulembera ate osembyeyo ekya Abdurrahman. Kati Abdurrahman n'abuuza ku kintu shiriki kyensuubira nti ate siyinza kukirindiriza. Nyinza okulindiriza ekyomukyala ayagala okweyambulula bba. Nyinza okulindiriza ekyomukyala gwe baaziika mu ssanduuko. Nyinza okulindiriza ekyaki ekyomukyala ow'abaana. Yes. Ebyo byonna nsobola obirindiriza. Naye nga kino ekya shiriki awo siyinza kusukkawo ate ngende ku biri ng'ate ono waliwo gwe tuyinza okutaasa. Waliwo lumu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayingira kulaba mulwadde. Omulwadde oyo teyali musiraamu. Naye Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam n'agamba abasahaba be nti mujje tugende tulabe ku mulwadde ono. Ne batuukayo nga muvubuka ali ku kawuzi kakubeera nti agenda kuva mu nsi. Era Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti gamba nti la ilaha illa Allah. Kati omuvubuka we bamugamba nti gamba nti la ilaha illa Allah, ku mabbali waaliwo taata we. Amaaso yagakuba ku kitaawe kwe yagazza. Amutunuulira bw'ati. N'atunuulira ne Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti gamba nti ki la ilaha illa Allah. Kati omuzadde yakimanya mangu nnyo kyono omuvubuka oza atidde taata we. Okumutunuulirako n'alinga amugamba taata ogamba ki ku kino Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyayogerako. Omuzadde kyeyava amuddamu n'amugamba nti ata Abal Qasim, gondera wuliriza taata wa Kasimu ekigambo kyagamba. Kuba Rasul sallallahu alaihi wasallam bamuyitanga Abul Qasim, alright, kubanga mutabani we omukulu yali Qasim. Kati ne bamuyita Abul Qasim. Kati oli omugamba nti mugondere muwulirize. Omuzadde olwayatula ekigambo ekyo omwana n'agamba nti la ilaha illa Allah. Era bw'amala okukyatula olwamala bw'ati Allah n'amugyamu omwoyo. N'amugyamu ki? Omwoyo essaawa eyo n'afa. Kati bw'amala okufa, of course bamaze omumukolako ebyo bamukolako. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afuluma ebweru bagenda okulaba ng'ate essanyu lyayina mu kyenyi ppitirivu, musanyufu nnyo. Omubuuza nti ya Rasulallah, ate kiki? Abagamba, lwaki sisanyuka nga nnyina omwoyo ogumu gwemponyezza okuyingira Jahannam. Nguwonyezza okukola ki? Okuyingira Jahannam. Kale nteekwa buteekwa kubeera nga nsanyuka. Abeera nti hadisi yetugamba nti bwe njijjukira nga nti sookera ku kibuuzo kya Abdurrahman, si lwakuba nti musajja naye lwakuba nti kibuuzo kyo kyekisajja. Si lwakuba nti Abdurrahman musajja yakibuuziza, naye ekibuuzo kyo kisajja kiteekwa buteekwa kubeera nga kyanguyirwa with immediate effect. Yes. Mukwano gwange Abdurrahman, nsaba Allah akuwonye
Amin. Embeera z'olimu ezo zonna. Ekibuuzo ky'obuuzizza oba Amiri yakibuuzizza obubi sitegedde. Kegamba nnaku mmeka ze bamala oli bw'aba akoze shiriki ate bakkiriza eki Esswala zange. Kasita okola shiriki bw'abeera nga shiriki akbar, shiriki omunene, emirimu gyo gyonna oba kuswala gyonna gy'obadde okola gizingibwako buzingibwa. Toyinaayo mulimo n'ogwo gw'oyinza kukola ng'obadde mushiriki Allah n'agukkiriza. Ebbanga ly'omala ng'oli mushiriku Allah takola ki? Tayinamu. Era gyonna giri emirala biri bye wali okoze olubereberye byonna bizingako. Omuzikiti gwe nazimba byonna bikola ki? Bizingibwako. Okay. N'obeera nga tokyalina kyofunamu wadde ki kimu lwakugamba nti ovudde ku kigambo la ilaha illallah nodda mu shiriki. Shiriki gwe kugatta Katonda n'ekintu ekirala. Alright? Kuyinza okubeera kyogasse Katonda nakubeera nti okkiririza mu kintu ekitakkirizibwa kubeera n'oddira obuyinza bwa Allah n'obutikka ekintu kyonna. Kagube muti waffe Buganda eriyo emiti nga baga nti ogwo omuti ogwo olina ogukolerako kino nakiri na biki byonna ebyo. Yes. Nti ogwo gulina eki ebyagwo ebyewuunyisa ebyagwo. Liyinza okuba ejjinja. Okay. Ng'ogenze kulisinza. Yes, sir, doctor. Kiyinza okuba nti kaswaki buswaki kwotadde n'ogaa nti kankasenyese kajja kunkolera kino nakiri nakiri. N'oddira akatanga okamanyi? Akatago oba akatanga gwagenda obuvi oba akatanga manyi katago kale manyi akatago ko kaliwa katanga tuli wamu ne Mayimadina nkimanyi naye takitegedde. Okay. Yes, sir. Akatanga kalinga akayite kapiira. Okay. Katennis. Kapiira. Naye kano kibala. Okay. Kyandibadde ng'akasujju. Okay. Akatono. Okay. Naye nga kano ko kabeera mu nsiko. Okay. Era n'okamukombako bw'oti kakaawa olukaawa. Kakaawa nnyo. Alright? Yes. Ako ke kaki? Ke katanga. Bakakwata ne bakateeka mu luggi oba ku luggi nti ke katangira ebizibu okubeera nti tebiyingira mu nnyumba. Ensonga lwaki bakayita katanga. Alright? Yes. Kati akantu ako bw'obanga okakutte n'okateeka w'okakuttadde n'olowooza nti kayina kye kakugasa awo oba okoze ki? Shiriki. Okugenda ew'omusamize n'akulagula naawe n'okkiriza by'akola ki? By'agamba oba okoze shiriki. Kumbwirako obuuliza ebizibu ebinnuma eyisebo gw'ogenze gy'ali n'ebirala ebikola ki? Ebigwa mu ttuluba eryo. Okay. Bye bigambo ebyonoona la ilaha illallah
owwo. Okay. N'abeera nga Allah amusazizaamu n'akuwandiika nti essaawa eyo si ggwe wabula yenna aba agenze ku ki mu shiriki. N'amuwandiikako nti ono avudde mu busiraamu afuuse mushiriku, agatta Katonda naki n'ebintu ebirala. Esswala kati kasita kibeera bwe kityo si bya swala byokka, wabula emirimu gyo gyonna egikolebwa mu busiraamu giba gimaze okwonooneka. Kati mba nkola ki mu nsi? Ekyo sijja kukubuuza, sijja kugamba nti kino kyolina okukola mu nsi, naye biba bikoze ki, byonoonese byonna emirimu gyo gyonna kobeere nga wakakola hijja 10 zonna essaawa eyo zisazibwamu. Allah akbar. Kobeere nga kugamba buli lunaku osiiba mu masjidi, buli lwa Mande osiiba, lwakuna osiiba, naku enjalo osiiba, naye kasita okola ekigero ki ekikutwala mu shiriki, bino byonna bisazibwamu n'osigala nga oli ku zero. Allah akbar. Kale mukwano gwange Abdurrahman, si swala yokka nti ate mmala nnaku mmeka oba omuntu amala nnaku mmeka zikkirizibwe. Byonna bikola ki, bisazibwamu. Allah yagamba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ngaga ye Rasul singa aba ne kamutanda n'akolamu ki katono nnyo ku shiriki, yahabatanna amaluka, emirimu gyo gyonna ngenda kugizingako. Allah obeere nga tolinaawo kantu. Naye ekirungi ekiriwo, yes sir doctor, awamu n'okuba nti zambi ddene nnyo mu busiraamu, kuba Allah bw'aba alyogerako aga nti likummisa ejjana, likugaana okukola ki, okuyingira mu jjana. Zambi lya shiriki, yes sir doctor, toyingira ki ejjana, jjana ya Allah oba togenda kugiyingira. asinayo kalimu kono, tolinaayo, ejjana efuuka haraamu gy'oli. Okay. Kubanga okoze eki shiriki ngasiko Allah n'ebintu ebirala n'ebirala. Okay. Okoze shiriki kikujjira ddala mu busiraamu n'emirimu gyo gyonna Allah n'agizingako. Naye ekirungi ekirimu ti Allah wa mukisa, wa kisa. Allah alina ki ekisa kya waggulu nnyo. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agezaako okukitunnyonnyola, yagamba nti Allah yakola ekigambo kisa nga kiri mu butundutundu 100, n'ajjako akatundu aka kamu n'akawaffe kuno ku nsi n'ebisolo na biki binyonyi ani ffenna tukozesa akatundu akamu ako 99% Allah yajeddiza. Allah. Okay. Allah yagikola ki, yagisigaza olyoka omanye ekisa kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo olw'okuba wa kisa nnyo gye tuli, omuntu yenna ne bw'aba akoze shiriki oba ezambi lyonna ly'aba akoze, naye of course teriyo lisinga shiriki. Okay. Alright? Ne bw'okola shiriki emyaka 40 ng'obadde mushiriku, nga Allah agenda kukutwala ng'olina emyaka 5, meaning nti watandika ebyobushiriku olina emyaka 10. Right? Yes. Allah yakugerera kyagenda kukutwala ng'olina ennaku olwa myaka 5 n'ennaku 5. Kati otuusiza myaka ameka?
ataano kitegeeza obulwayo ennaku 5 zokka Allah akujje mu nsi. Olw'ekisa kye kiri kyayogerako hadisi naga sabakati rahmati ghadabi, ekisa kyange kyekiri waggulu ennyo era kyekikulembera obusungu bwange. Right? Olw'ensonga eyo kati mu nnaku zino 5 oba 4 n'okolerawo nkoze tawuba ewaani wa Allah. Ai Allah mbadde nkola shiriki naye kola ki nsonyiwa sigenda kuddayo kukola shiriki. Osigaza olunaku olwo lumu muki mu buwangazi. Allah bw'amala okukkiriza tawuba yo alhamdulillah byonna abisumulula ate bupya. Nabyoba ebibi byonna byobadde okola n'abikukyusizaamu n'abifuula birungi. Ate biri byonna ebyobaddeko ebyobushiriki ebyani Allah n'abikufuuliramu okubeera nti byonna birungi gy'oli. N'ovaayo mu bantu ababadde bagaanibwa okuyingira ejjana n'okkirizibwa okuyingira ejjana, omuliro ne gubeera nti gufuuse haraamu gy'oli. Allahu akbar. Kyekirungi kyaki kya shiriki. Omanya kyokwenenya nga weenenya okuva mu shiriki, weenenya okuva ku nsobi yonna gy'obadde okola. Kasita omutima gutereera n'ogamba Allah kyokka, togenda waseeka, togenda wa muwalimu, togenda waani, gamba bugambi Allah ayi Allah ntegedde mbadde mu nsobi, kino nkivuddeko, ngenda kubeera muntu mulungi. Nga Allah akuggulirawo jjana ogenda ng'okola ki kyekiri. Hadisi jjukira eri gye nasomye eyaki ey'omuvubuka yagamba la ilaha illallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam n'afuluma nga muki nga musanyufu wa kitalo nnyo, akyogedde ate yakola omulimu olwamala nti la ilaha illallah, Allah n'amugjamu omwoyo. Allahu akbar. Naye ekyo kyokka ne kibeera nga kimuyingiza ki ejjana. Naawe abadde mushirika la ilaha illallah ng'enkiira Allah lwakutwala aba ovudde mu bantu b'omu muliro n'oyingira mu jjana. Singa aba akuleseewo awo wennyini nnyini esswala we zitandikibwa okubeera nti ki zikubalibwako. Era bw'otandika ozisaala Allah n'azikola ki n'azikkiriza. Allahu akbar. Tuli ffenna? Yes sir, doctor. Shiriki kigambo kibi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yennyini yeyogerako n'agamba nti ana aghna shuraka, nze sina kyenjagala ku bantu kwegamba kubeera n'abanyambako. Sirina kyenneetaagayo nti mbeere n'abo abanaabeerawo nti be bannyambako bakole ki, tebalina kye bagenda kukola. N'olwekyo omuntu bw'akola shiriki taraktuhu wa shirikahu, nze ebibye nga mbivaamu nga muleka ne shiriki we gw'abadde akola oba gwakoze. Kegamba kyekino nti abantu bagenda ne batuuka ew'omulaguzi n'amubuulira kino n'amubuulira kino, agenda okulaba nti wamma kyekituufu, era byamugambye nti bye bigenda okubeerawo ne bitandika okubeerawo. Abakulu bajjajja batugambye kubanga Allah yabivaamu dda. N'akulekera ki bino bano bye bakugamba, kino kibagambye nga bye bikolebwa, nga bye byokka ebibeerawo. N'akutwaliriza bw'atyo bw'abanga akutuusizaako ajali n'obeera nti ofuuka wa muliro. N'olwekyo si swala yokka, mirimu gyonna, si zaka yokka, si hijja yokka, wabula emirimu gy'oba Allah bw'obanga ovudde mu busiraamu gyonna agizingako. Nze Abdurrahman tukwagala nnyo, weebale. Ekyo kyo bajja siyinza kukisussa
maaso kubeera nti ate njogera ku birala. Shiriki kintu kibi nnyo mu bulamu bwono bwa mwanadamu. Inna shirika la dhulmun adhimun. Mazima okukola shiriki okugatta Katonda n'ekintu ekirala oba okoze obulyazaamaanyi obusingirayo ddala mu nsi muno. Buli muntu ateeka okubeera ng'akola ki? Yeewala kigambo shiriki. Mu bimu ku bintu shiriki byegira kwe kweraguzalaguza. Muyingira mu kukola ki? Okweraguzalaguza. Mbadde empaata ettooke ne lyesimba wajja kubaayo omuginyajja. Ebyo simanyi kinyonyi gundi kyakaabye waliwo anaafa. Kinyonyi ekyo oba ekiwuugulu bwe kibeera nga kikaabye kiba kikaaba nnaku yaakyo oba kukiri kwayuya si kwagala kujja kukola ki? Kukubikira. N'olwekyo shiriki ffenna tubeere nga tumwewala. Bwe bagga nti kano kalimu shiriki kakabeere katono katya keewale. Togezaako kubeera ng'okakola ki? Okeewa okeesembereza. Kajja kwonoonera emirimu gyo gyonna. Mulimu abagula mmotoka ne bakyandika ogisalira nogiwako omusaayi. Anti kyekyo emipiira injini nalabako ne eyali omunene mu ggwanga muno nga bamuwadde emmotoka era neera nga ate bagendanga bagiira mwenge. Obeereme kutamiira simanyi joy naye nga byonna ebyo kwekolaga nti bagisalidde olwo ereme kutuusa bulabe kuki kwono gwe bagiwadde. Eyo yenna shiriki. Abagula emmotoka ne baziteekamu oyirizi oyo shiriki. Waliwo shiriki ababoodaboda gwe bakola bangi nga tubalaba. Waliwo shiriki oba takisi gwe bakola nga tubalaba. Owa takisi bwe baba bamututte nti agenda kuvuga mayiti kye bakola buli mupiira nga baguteekako eggi egy'omu maaso bagiteeka mu maaso, egy'emabega of course bagiteeka mu maaso ga mupiira naye ku mipiira gy'amabega. Olusimbula bw'ati nga n'amagi gaalinnya olwo ne gajjawo ebisiraani byonna ebyandibadde bibeera nga ababooda bwe babawo okuvuga mayiti akusabirako akakoko. Olinayo akakoko si bubbe obwo nga nkusasudde sente omusasudde sente naye ayagala akakoko kano nti ke kagenda okugoba ebisiraane. Ekyo nakyogerako ku rediyo wano. Nze kennyini kyantuukako muwala wange ng'afudde. Ngerogira n'akani nti kukola ki? Tumujja mu ddwaliro tumutwale eka. Allahu akbar. Ebiseera ebyo byali si byangu. 1993 abali mu 92 yes abali mu Mbale oyinza okukimanya. 1992 taxi special saawa emu nga byaweddewo dda. Buli omu agenda kwekweka gy'abeera. Na 2.5 nga buli omu ayingira ki mu ewuwe. Yafa muwala wange saa 6 gwa kiro mu ddwaliro. Yes.
Yes sir. Tekala kumujjayo mutwale eka. Abantu bonna special tewaliwo neki. Name. Ninga waliwo be bamanyi gundi. Ofiiriddwe mwana nti gundi yasobola okuvugira mayiti eyo. Tumunoonye, tumuyite. Era tumunoonya. Najja. Netumufuna. Najja. Netuteekamu mayiti netugitwala. Tuba tutuuka bwe tuti. Nambuuza, Haji ekeyo tolinaayo kakoko? Ne mugamba nti sirinaayo. Naye ne bwe kandibaddeyo badde sijja kakuwa. Tosiimye mulimu gwe yali akoze. Kuba nali maze omusasula ssente ze. Kati ambuuza nti siinaayo kakoko. Nkamuwe. Ebisiraani bino byagize mu mmotoka biveemu. Namugamba nti saawa nali sikalina. Nga nti sikalinaawo. Naye ne bwe kandibaddewo mbadde sijja kakuwa. Era kyeyakaayana nange n'avaawo n'agenda. Kino kyenjogerako ababooda n'abatakisi babikola tubimanyi. Buli lwolabanga owabooda nga asibyeko mayiti asibiddeko n'enkoko tolowooza nti enkoko agenda kulya buli gamba kimusanyula. Kimuggyako bizibu wano. Mayiti ereme kutuuka mu kkubo kukola ki? Ereme kutambula. Eyinza okutuuka mu kkubo neyekyanga. Nekola ebyo byonna oba okoze shiriki mwereere era shiriki oyo akwonoonera emirimu gyo. Wallahi kibadde tekirekeka. Muze Abdurahmani wanyala naabi. Allah abe nti akusasula mu kyeso singa kugana naabi. Amin. Ekibuuzo ekirala nakyo kya mukyala dokita. Ebibuuzo byonna byonna biri si bya nnaku. Byabakyala. Bisatu byabakyala. Waliwo omukyala yabadde ambuulira nti yafiiriddwa mulamu we. Okufiirwa mulamu we mwannyina ye yamuwasa. Babadde bawangaala bulungi nga basiraamu. Naye akaseera katuuse Allah okumujjulula n'amujja mu bulamu obw'ensi n'afa. Olwafudde okumuzza abantu abeewaabwe taata we ne bakima mayiti. Ne bagamba ono tetusobola muziika wano. Ffe ewaffe omwana bw'afa tumuziika ku bijja. Tetuziika mwana waffe ow'omusajja. Oba watuwa maali oba tewatuwa tumuziika eyo. Ekyembi omukyalo ono kyabadde aŋŋamba nti kyatulumye nnyo mulamu wange bamuziise mu nziika entali ensiraamu. Bamuziise mu sanduuku mu coffin. Era ba reverend ba pastor be bamukozeeko emikolo. Nsonga gye yampadde nga ŋŋamba nti bwe yasiramukira abeewaabwe tebaakikakasa nti asiramuse. Katono omukyala yabadde abuuza nti kati dokita ono alamulwa atya mayiti eno? Abeewaabwe tebaakimanya nti asiramuse ate we yafudde n'omuziika mu kofini. Omukyala gwe baaziise mu ssanduuku. Omukyala yennyini talina buzibu. Kasita abeera nga imaani ye yafudde nayo egamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Kasita abeera nga yakkiriza ekigambo ekyo nekibeera nga kiyingidde ku mitima gye, ku mutima gwe. Alright? Yes. N'afa nga mwekiri mu mutima.
whether mumuziise oba temumuziise tebimukwatako. Tebamusabira. Kaddafi olowooza yasabirwa officially? Tewali yamusabira. Tetwamanya ne bwe bamuziika. Tekyamanyika wo we baakola ki? We bamuziika. Naye bw'abanga yafa ne la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wonna we baba bamusudde baba bamutadde mu nnyanja, bamwokezza ne bamuteeka mu nnyanja oba bamusuddewa, tebiina kye byamukolako. Kati noono bw'abanga yafudde ng'alina la ilaha illallah we, alright? Yes sir. Okubeera nti bamuziise mu ssanduuku tekirina kye kimukolako. Ate n'essanduuku Obusiraamu tebugigaana. Obusiraamu tebukola ki? Tebugaana ssanduuku. Ekyo sijja kisomesa olwaleero naye buli omu kubanga manyi kijja kukanga bangi nnyo. Tebugigaana. Okay. Right? Tuyinza okuba nga tugenda kuziika mu lutobazi. Mbadde ndowooza mufuti. Agala mufuti afe. Mufuti Kaluba. Yagala mufuti Kaluba y'abaafa. Nedda. Mufuti nze. Yesu. Now. Bwe tuba nga tubadde tugenda kuziika mu lutobazi. Right? Naam. Nga tetulina nankani yonna okuggyako omuntu oyo omuteeka mu ki? Mu ssanduuku. Tusobola omuteeka mu ssanduuku ne tumuziikayo. Okay. Eyo sijja kgenda nnyo nga bwe ŋŋambye. Naye okuba nti baziiseeyo omuntu ng'alina la ilaha illallah, bamutadde mu keesi ne bamutwala Reverend ne bajja ne bamusabira ne bakola batya, ye tekimukosa. Nga mayite. La ilaha illallah yeba ekoze eki? Kweri. Ebanga weeri era nga nnywevu, asigala naye munywevu era ng'ali ku mugendo gw'abantu abanaabeera nga bayingira ejjana. Tusaba musasira mukyalo. Okiwulira? Amin. Ekyebbuye kubeera nti ate imaani yabadde ki? Nga bw'ogambye nti yakyuka bukyusi. N'akyuka n'atakola ki? N'atatereera. N'asigala eri eno n'eno naaga. Awo wali obuzibu. Naye bw'aba nga ateredde imaani ye n'etereera, tekirina ttabbu. Okay. Tekirina ki? Ttabbu yonna, engeri yonna gye baba bamuziiseemu la ilaha illallah we bw'aba nga afudde nayo, awo talinaawo obuzibu n'akatono. Sanduuku eno temugisaako. Terina kyemukola nankani, kyemukolako kabi. Okay. Wabula aba afiiriddwa, abanaamusaalira nga bwe ŋŋambye wali Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti mayiti y'omuntu yenna bw'eyimirirwako abantu 40. Makumi ameka? 40 agatakola shiriki. That's a condition. Tuzaate mushiriki. Temuliimu mushiriku. Mwagamba 40 ameka? 40. Bonna ne basaba omuntu oyo Allah amusaasira n'amuyisizaawo n'amutwala mu jjana. Okay. 40 ameka? 40. Nakyobola nti tufuba nnyo okubeera nti tufuna aba numbers eziyimirira ku ki? Ku kufiirwa. Kusaalira. Okay. Tusiimye. Ekyo kimaze. Yes sir, doctor. Ekibuzo ekisembayo waliwo omukyala akooye bba. Balina abaana 3. Mu baana 3 ogattako n'olubuto lwayina. Nafuuka 3 n'ekitundu. Nafuuka 3 n'ekitundu. Agamba Neyambulula ntya bba wange, mpulira mukooye.
ntantuuse wano mu Bulago njagala amuseseme mpulira amukooye mweyambulula ntya neetaagisa ki? Namugamba nti nze sikwagala era simwagala naye ndi mu nju ye naye mpulira simwagala. Omusajja awulirira akyanjagala naye nze simwagala. Nkikole ntya? Ayagala okweyambulula omusajja. Akantu ako kawanvu kokko. Yamutuuka wano. Kansabe. Nti tunaakatandikirako wiiki ejja. Okay. Kansuubire nti bwe tunaatuukira ewiiki eyo ejja kanaaba tekasusse mu Bulago wano kugamba nti amusesemye. Katusabe. Yes sir. Aleme kubeera nti naatuukaawo naye wiiki ejja nzijukiza inshallah kyekibuuzo kye tuba tukola ki tutandika nakyo. Waliwo omukyala dokita twabadde tunyumya n'abwatuka amaziga ne gamuvaamu ng'akaaba ku ssimu lunaku lwajjo. Ne mbuuza nti mukadde kiki? Naŋŋamba nakola ensobi. Nti kiki? N'abwatuka n'akaaba teyazzeemu. Nenziramu ne mukubira essimu n'atakwata. Akawungeezi ate n'addamu n'ankubira. Naŋŋamba nti ndina abaana bange bonna baafuna embuto waka naye sina gwe nali ngabyeko yadde n'omu. Nti mu baana bano Allah tagenda kumbonereza. Mubaki? Nti abaana benda bonna basatu bazaalidde abaana ewaka. Tingezezaako abaana mbabuulidde naye tebakitwalanga nsonga nkulu. Kati neebuuza nze nkole ntya tawuba? Waliwo ensobi gye nakola oba Mungu mwennyini abonereza baana? Nti nkole ntya? Abuuza abaana banene abanyiiza Allah bazaalira ku luggya bali mu maka ge. Abuuza nti Allah tagenda mubonereza ku lw'ebikolwa by'abaana be? Mukyala w'abaana abaana bali badde batya? Bazaalira ku luggya. Abaana abazaalira ku luggya. Abaana bazaalira ku luggya. Mukadde wanga yeeyo ampuliriza. Obwenzi bwe bakola Allah abuteeka ku bo. Emisango gy'obwenzi gikola ki? Genda ku jidde eri bo. Wala taziru waziratun wizira ukhra. Nze sinza kwetikka mugugu gwo, naawe toyinza kwetikka mugugu gwange. Kila muntu, buli muntu gugwe na bibye. Okay. Okiraba? Mpulira. Wabula ekiyinza okubeera kikere kigira n'akakikosa omukyalo ono kyandibadde nti ayinza okuba nti teyakola buvunaanyizibwa kubakola ki? Kubasomesa kiki busiraamu kye bulagira, bakola baki, bugamba butya ku kino nekiri. Awo abaako nanga nti teyasomesa baana be nga kyekigenda omuvunaanyisa.
naye bino emisango gy'okwenda tegiddawo giddawo abaana bennyini agambye n'okugamba bafuna embuto ne bakola ki ne bazaala. Omwana omuto yakuvunaanyizibwako, omwana omuto tazaala. Omwana omuto takola ki? Tazaala. Omwana w'emyaka 5 nti yazadde, 8 nti yazadde, kiba kyamagero. Abo be baana abato. Okay. Naye kasita akula n'ava ku nankani mu ssali lye ery'obuto n'afuuka mukulu, emisango gyonna gidda gy'ali. Tegidda wa maama we, tegidda wa taata we. Wallahu a'lam. Mayi Zaifu hotsa omushe sereni yabale bebe maana afe umufuni bosizana obampeere salamu. Dr. Nkugambye nti ngenda kuwa bantu babiri bokka era bebo benkuwadde. Simanya bonna babadde ku sheriki bano. Oba tuyinza obbajjawo bonna amuza matano abuuza ku nsonga ya shiriki. Bagiyita batya? Ensale. Ensale. Gye bamusazeeko ndowooza eddagala. N'ekirala nti waba yakola shiriki society emanyi nti oyo akola atya, naye waba etondere nti bannaayi nabivaako sikyali oli. Kati ono mukyala maama wange ono maama Zaifa gamba nti edduwa eyo kuleeta baseeka basoma edduwa ne baleeta n'amazzi ne basomera mu rukuya nti atyamu muba nti oba mulimu kashiriki simanya omutegedde akikatiriza nga mpulidde nga waliwo kyatafulumiza ekya shiriki. Nsooke neebaze bonna abakubye amasimu. Mukwano gwange Hamza Matano Salongo nali okwerere yesebo abadde agamba atya ensalo omuntu gwe baasala nga yagenda ew'omusawo ne bamusala eddagala muki mu mubiri oba misuwa oba kine eryagenda kuba nti baakusala tekikugaana kukola tawuba. Ate eddagala nti eddagala olowooza eddagala lirina ki? Kumponya dokita angi lyakola ogwalyo alhamdulillah. Naye gwe baatwalayo ne bakusalaasala ne bakola batya, okubeera nti nno oyagala kukola tawuba tekirina njawulo na muntu mulala yenna. Gamba bugambi Allah nti ayi Allah ntegedde ensobi gye mbaddemu kati ntandise okubeera nga nvuddeyo mu shiriki. Ekyo kikumala, tekikugaana kugamba nti olwokuba eddagala baalisalira muki omusuwa oba ku mubiri tewaliwo obuzibu naakamu. Yabadde erina ekyokubiri abantu bakumanyi nga mushiriki ku kyalo wali mushiriki era nga abantu bakumanyi. Abantu banaamasa batya nti kati abantu obaagaza ki? Dokita abantu gamba bugambi Allaho ayi Allah obushiriki mbukoze eki mbutadde sikyali mushiriki. Kasi onogamba Allah n'amatira abalala bonna baveeko, tebalina baviireko ddala. Tojja bamatiza, tojja kola ki bamatiza babeere nga bakkiriza bibyo. Ebibyo bireke ne Allahu, babeere nga bakuyita mushiriku naye owa Allah nga toli. Ate akuyita mushiriku nga gwe toli mushiriku kidda gyali. Nolwekyo okuba nti abantu baali bakumanyi, ekyo tekirina ttabbu era tekirina njawulo na tawuba gy'okola ey'omuntu omulala yenna. Mama wange Zaifu Zaifa abadde agamba ki?
ku dduwa kuleeta baseeka bamusomera ku dduwa ne baleeta amazzi agalukuye bamusaba atyamu nti naye taba ng'akola shiriki abigassegase oba muwa bukwakulizo simanyi kati bwe mba nkitandika ngeri gye nnyinza okitandikamu seeka wange kaluba ayinza okwenyingira ate nga nandyagadde nkiteere ddala nabagambako dda wano kituufu kyaba walimu alhamdulillah nange ndi muwalimu nze siri abawalimu waliwo ebintu ebimu bye beeteerawo olw'okuba nti birimu ki ebyenfuna ebimu kati nga mwemugendera nezo edduwa zemwegiranagira nazo timwalimu nze wange mwalimu ajja buli mwaka nansabira era mmanyi yes ajja nasaba era edduwa ne ziggwa ne mugabula naye mu busiraamu tekiriiyo kingende mpite seeka gye bwanajja yagenda okunzijjako byonna nze kennyini nsobola okwesabira butereevu ewa allah wange direct allah wange nakkiriza siraba kintwala wa seeka wa muwalimu kiraba mpulira siraba kintwalayo yesawo doctor naye bw'obanga ogenzeeyo oli bajja bateroga akabaane kaliwa kino kiriwa kiriwa buli lwagira bw'ati nakwata n'asomerako edduwa ze zonna z'ayagala n'ateeka ku muliro oza mashallah awo aba akoze ki kinene nnyo nedda edduwa esinga yeeyiyo gy'osabidde omuntu wo kuba omanya ebizibu bye omwalimu bw'anajja bizibu ki byamanyi oyinza okuba nti bwemuyise mwalimu ono kajja asabire ku dduwa abaana bano bampitiriddeko obungi abaana bakoze ki bampitiriddeko obungi tebasoma kati noleeta omuwalimu omwalimu naga allahumma kathira auladana aye allah yinjiwaza abaana baffe babere bangi amiina wa auladana gwe ng'ogamba amin 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 naye muli oga nti saagala kuzaala naye ate bano basoma edduwa gwenyini gwogiddamu nti amin kitegeeza ki ekyo contradiction waliwo contradiction kati edduwa totawaana na dduwa yakuyita bawalimu nze kennyini totawaana nkiddamu dduwa zakuyita baki seeka bawalimu seeka kiki kyoba okola weeyigiriza edduwa ez'abafu bazisoma batya gwenyini wakola ki weeyigiriza bw'onomala okuyiga bino ebirala byonna wali ekiddawo kyangu nnyo allahumma gfir li abi dawuda ayi allah saasira kitange dawuda nga nteekako bya luganda riziki eganyi allahumma igfir li kasansabira oli nga nteekako wange era bano abawalimu banaabo sheka kaluba saagala onyiigire maye ondeka n'ogenda n'oli ebintu byomungeriyo naye kati kino kyo njagala tukikole ki okikiryalingi tukijjewo sebo omuwalimu omuyita nti osoma dduwa yabaki yabafuubo
mwalimu n'atuuka wali n'akusabira rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil alayna isran kama tusa wali fa'fu anna waghfir lana warhamna فاغفر لنا وارحمنا وعافنا فاغفر لنا وارحمنا وعافنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ناجي ناجي مالكو بواجي أذكار zonna alhamdulillah ezo zakari zakoze demo ne dua za nungi nnyo. Okay, right, simbi naye zisome ezo esomere tolinda muwalimu oli kuzikola ki kuba kati ezo zonna nga bwe nzisomye omulimu yamufu gwamuyise kola ki kusaba dduwa y'abafu bagenzi essaawa eyo temulino nengi naye nga ate edduwa zo nnungi nnyo ate nga ze babasomera sekakaloba nimbi ntya kale nze just nkulesa bibuuzo gwe noddamu ze dduwa zekikola ki zetusoma ne tuvaawo ng'omufu tetumusabidde edduwa wadde eki ate bino bye tugamba muleeta amanyi ne tusoma amanyi anteeka ki singa mugaleeta gonna ne mugasoma Allah saasira gundi birina we bituuka agamba ati watu libasooka ne boogera omu lahmaghfir lahu warhamu gundi lahmaghfir lahu warhamu gundi lahmaghfir laha warhamu ngenda okulaba nga bagenda bakka naganayogera ki omu nago gaba maanyi ga waggulu nnyo kyabaga nti allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa kabiri fi mashariqi al-ardi wa magharibiha akimazeeyo bwatyo nabigatta al ahyai wal amwat ngayo ne bamazeeyo n'abange gwe sitayise nange bagendedda atayise isaawa eyo n'ofuniramu awo tuli fenna tuwulira naye ettabbu yabuteesomesa biki bye bateekwa kusomerawo yensonga lwakyaba walimu bakyabalyako nnyo ebyammwe era njagala babirye abo nze mbawagira babibalyeko baganye okusoma sekazizi sekazizi muwagira alye yesewo kaluba muwagira alye na buli muntu yenna abirye kubanga mwe muganye okola ki okusoma okwetegeerera ati boka babategeerere oba bakusomedde ku dduwa y'omufu oba tebasomye kasita gwe ogabudde piraawo nga bo balyanga bagenda nze nesomera edduwa yange edduwayo ey'abakadde bo ey'abaganda bo n'ebizibu byonna ey'abaani bonna gwe weesabire oba tetekkiririzaamu anti kati funa naakani wootandikira ogambe nti awamma kati nzikiriza ndi mujjuvu kul huwa llahu nsobola ogisoma mu butuufu nogisoma mu butuufu kabaleeta ebbakuli yamuwalimu mashallah ng'osoma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yandisembyeyo wali ng'ogenda kumaliriza naye gwe gy'osooka era gy'osoosezza wali buzibu genda rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab osome endala zonna abantu ze basoma salire ku nnabi ne balyoka bakuwa
biru yaki y'amafuta ey'amimaamu yavudde eri najja alina okuddayo ne bakuwa masannyalaze genda osasule ne bakuwa mazzi genda osasule ne bakuwa kino nakiri kyoba oyo kyayagala. Mama Zaifa edduwa yesabirawo mwene yesinga bulayi nibyesi dokita mubumpi byesi akomekeze ninabyo nti edduwa eyo ow'omwene nga wemanyi weniyo wimanyire bikuliko dokita tusiibule tuveewo akadde keeko kadde okasusiza kagamba nti keeko kadde kakuwumula kyembadde oyagala kubeera nti olimba n'okulimba gamba nti obudde bukoze eki bwagenze butuuse obukuwumula bwagenze yesebo mwena abalyeyo mbalamusiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaluba Allah akisa n'olira katukaluba so Allah bedeti tukuuma tugasene irimu mukadde wa dokita yatusobeseza tujatuleetera nange sigenda sukawa mubadde bawuliza abalungi okutandikidde pa ku nkomerero takumira mpeera abatukumire musule bulungi mweraba.